kye kiri kye baabuuza esoroti ti ojja kusigala ku bwa minisita. Kati obwa minisita bwange bwesigamye ku agreement. Kati agreement wetabeerawo kitegeeza n'obwa minisita bwange tebubeerawo. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Ekibiina kirina okwefumintiriza ku nkolagana eno eri wakati wa NRM ne DP, era oluvannyuma lw'omwezi gumu wabeewo report etwalibwa maaso ga National Executive Committee ne National Council oluvannyuma lw'omwezi gumu. Ate okwefumintiriza kuno kujja kubeeramu n'okutegeeza NRM tinabo batubuulire lwaki bo balooza ekibiina kya DP tekisazaamu enkolagana eno oba esobole okugenda mu maaso. NRM tujja gitegeeza abantu bye bayogedde, tubadde tetusobola byonna okubiteeka mu resolution, bajja kutwanukula naye nga ffe tusalawo. Kati gwolinga ng'agamba nti NRM yejja okutusalirawo DP, buli kibiina kyesalirawo, naye nga kiki kye tutunuulidde. Ndowooza kyoyagala okumanya kye kiri kye baabuuza esoroti ti ojja kusigala ku bwa minisita. Kati obwa minisita bwange bwesigamye ku agreement. Kati agreement wetabeerawo kitegeeza n'obwa minisita bwange tebubeerawo. Ebyo si bye bibatwala mu ssomero okumanya n'okutegeera. Mumanyi naye temutegeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twasobola okusinkana omukulembeze w'ennono w'abateeso Emorimo, ne tukyalirako n'essomero lye bayita Teso College Aloet. Era tuyimirira wano nga tusaba gavumenti ekole kyonna ekisoboka okuddaabiriza gano amasomero agali traditional, kubanga fiizi zaabwe ate ensaamusaamu. Gano amasomero agali private osanga fees zitandikira ku $1,500,000, naye wali Teso College Aloet osasula $1,1.5 ng'omwana asoma. Kitegeeza nti gavumenti eteeke ssente mu masomero gano agali traditional. Oluvannyuma ku lunaku lw'abakyala twasobola okwegatta ku Namukadde Francis Akelo eyali memba wa Legiko mu 1961 ne tumaliriza nga tutalaga constituency muna DP kansala ali mu district ya Muria, omwami Moses Ochole, era tusuubira ajja kudda ku bwa kansala oluvannyuma ayambuke mu kifo ekirala. Abamu wano mu Kampala bo balooza nti DP tekyaliwo kuba tebanalaba report card yaffe. Tulina bakansala paka Karamoja nge Kabong, tulina bakansala Abim. Waliwo ebibiina ebimu ebiri wano mu Kampala ne tebiina kansala yadde n'omu mu Western Uganda. DP tulina kansala mu district ye Ibanda n'ebifo ebirala. Nono omukyala abadde kansala onagenda okwesimbawo ewa Kiso abadde kansala waffe. Abamu balooza nti tetukyalina n'abamemba. Twagala kulabula abatwogerera amafuukuule titwavudde Mbale nga tuli Kitole, twavudde Soroti nga tuli Kitole. Abantu b'Soroti
nandisabye gavumenti yaffe ya Uganda ekole ekisoboka nti abantu bano bafiirwa ebbanga ddene nnyo. Tusaba gavumenti eyongereko budget erabe nga abantu bano bafuna ku ssente kubanga bafiirwa nnyo mu lutalo ate ng'ebbanga liyiseeko ddene nga we muwulidde President General wa DP wagambye mbu kasente kaliko katono ku budget naye tusaba gavumenti eyongerekoko kasente n'abantu abo basobole okubeera obulungi kubanga bakola nnyo okulaba nti eggwanga lino